Omusirikale wa poliisi okuva mu kitongole ekirwanyisa Obutujju ASP Dismas Tebangole akubye Natasha Naggaye w'emyaka 21 ng'ono muyizi ku University ya Ucu Amasasi. Bino bibaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero era nga kitegeerekese nti Naggaye abadde agezaako okugula ennyumba y'omusirikale mu Butanwa ng'esangibwa mu Nabutiseero mu Mukono Central Division. Kitegeerekese nti Naggaye abadde ne muganzi we Ashraf Bandise mu kifo ekisanyukirwamu kyokka n'amuwa ebisumuluzo adde ewaka gy'abamusanga ng'ono lutuuse mu kikomera abadde takyajjukira muzigo gwa muganzi we n'agenda ng'agezesa ekisumuluzo ku mizigo egy'enjawulo nga wano waatuukidde ku luggi lw'omusirikale era mu kukikitanya ekisumuluzo n'amukuba amasasi. Michael Kabengwa omu ku basula ku nnyumba zino agamba nti Naggaye asookedde ku nnyumba ya mulirwana we n'oluvannyuma n'adda ku yiye nga bw'agezaamu ekisumuluzo era bwe kiganye n'adda ku muzigo gw'omusirikale. N'ata amasasi ng'omuntu olw'okutya kwe yabaddemu wange already yabalabye bakola ki bagira bacekinga nnyumba ku nnyumba.